Uganda yeetaagayo omuziro omu, omuzira Namige atagenda kudda mu lulonda kambe okusobola okununula abalala. Kino ngenda kyesigamya ku nsonga nnyingi nnyo, naye nga mu kukunnyonnyola osobole okukitegeera kantandike bwe nti ebbanga lye mmaze nga ntegeera ebigenda mu maaso, nga ngoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyange Uganda, nkizudde nti bannayuganda banyumirwa nnyo okwogera okusinga okuteekesa mu nkola. Bannayuganda bo bennyini be bejja ku mulamwa. Bannayuganda be bakaaba nga tebamanyi lwaki bakaaba. Bannayuganda be bakaaba nga tebamanyi baani ababakaabya, era nga obuyambi babusaba okuva eri abo ababakaabya. Nga bwe nkutegeezeza nti ebbanga lye mmaze nga ntegeera, kitegeeza nga ntegeera ebigenda maaso mu ggwanga nga ngoberera ku bizibu okuva ku ebyo ebinyiga omuntu owa wansi n'abo bannaffe abazze nga balowooza nti balinawo paka nga bamaze nabo okukubwa ku mutwe ne badda ku zero. Ebiseera ebisinga obungi betera okuyita bazirinda boolwange. Nkisudde nti bannayuganda bejja nnyo ku mulamwa. Muwoza diversion nti ebyo ebibuuzi babiteekawo kuba divertinga, naye mmwe bennyini mwejja ku mulamwa. Era Wakyagulanyi ebimuli bye oba credit okusinziira ku nnyimba ze zazze ng'ayimba, waliwo akayimba bakata Byekwaso, era simanyi lwaki yanoonya linnya lya Byekwaso. Kitegeeza bannayuganda muli ba Byekwaso, mwekwasa. Kubanga Kyagulanyi mu kayimbako yagamba nti alina bwe yatuuka n'agamba nti kati nze nva waggulu nga mbagamba nti ebyensi ebimu byo byavunda, bw'oba nekyokiririzangamu okiyimirirangako obw'omu nga bw'oliggwe, era bw'otankulanga olutalo nga weesize emikwano gyo mba nkusaasidde. Be bamu be bakujubisa ate ne bakulabisa, osaana obeegendereze. Kati amazima ga mutima gwo mpozi na mwana wo, era muzeeyi yaŋŋamba labirira famire yo mukyala n'abaana bo. Akayimba ako labirira famire yo mukyala n'abaana bo. Mwagala nnyo okugenda mu ggulu, ega nti baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa, baagala nnyo okugaggawala naye tebaagala kutuuyana. Kakati akayimba ako simanyi oba lyrics zezo zennyini mwentambulidde, naye nga message yali bwetyo mu kayimba ako, era ng'ayimba ku Byekwaso nti bw'otunuulira ati mu kayimba ako nekye yali ategeeza kwa Kyagulanyi musajja mugezi nnyo, obubaka abukweka. Kati gwe tomanyi lwaki yanoonya linnya lya Byekwaso. Bannayuganda mwekwasa, buli kimu mwekwasa bwekwasa. Nkijja wanno kino kyenjogerako nti ojja n'oengage nga mu mboozi n'abantu bangi nga mu butuufu balaba bankyukakyuka, nga sigamba nti oba bantu ba waggulu, nga bantu oba oli awo bali awo mu kiraasi eya makkati oba eya wansi. Mu kifo ky'okutunuulira ensonga enkulu ate bo bennyini baddamu kweteekerawo diversion. Ojja kusanga omuntu ng'akubuulira ebikwatagana Dr. Kizza Besigye nga alemye okukapitalizingira oba okukwata okutekinga advantage ku ebyo ebiriwo. Katugeze mu kulinnyira eddembe ly'obuntu, mu kukola kutya asobole okubaako kyaggusa kwe kwenunula, ng'alemereddwa okutambulira mu layini ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kati ng'akulaga alina byaziikula byatalinaako na bukakafu. Ajja kugamba nti Besigye akolera Museveni, oyo Besigye
kyali bwe kiti, pulaani yali bweti nti Besigye Museveni yalina okusooka okufuga, Besigye naye afuge. Kakati Museveni bwe yamala obbalya mu lukwe, Besigye n'akola bw'ati, kati n'agira bw'ati. Naye ebyo biyinza okuba nga biwanvu nga ate bikujja ku mulamwa. Lukwago olaba kakati wano omwala gwe Nakivubo, olaba kakati naye ate ebyo biwanvu, ebyo biri mayina nnyo ku kiki ky'olwanirira gw'oyagala kununula nsi, kubanga wali badde otaking advantage. Besigye bwe yateekerawo walk to work, wakiteekinza advantage n'oyimuka. Yamanyi naye kennyini yali ejjusizza, bw'aba yali akolera Museveni yali ejjusizza okuteekawo walk to work, ng'alaba abantu bonna bayimuse, eggwanga lyonna liyimuse walk to work. Kati Museveni yali badde ebbali ne Besigye bwe baateesaganya ky'owange. Ate ekintu ky'otankudde nga kitufuukidde ekizibu. Okitegeera? You didn't take advantage. Besigye bwe yajja ng'ategeeza abasuubuzi ku misolo n'ebirala abagamba nange temukkiriza. Abasuubuzi baaliyimuse. Kati ne Museveni yali badde atula ne Besigye bwe bateesa. N'amugamba nti owange, ate kino ky'oleese kati daba. Bw'otabudde Kampala, abantu bali mu kwerwanako. Naye Munnayuganda ajja kudda mu bintu ebitakwatagana. Mwe nnyini mwe mweteerawo diversion. Nze mbabuulira. Era kyovudde olaba nga Kyagulanyi yagamba nti if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Kubanga naye kennyini nyine essaawa eno waali ayongedde okukiraga nti Uganda yeetaagayo omuziro omu just. Uganda yeetaagayo omuziro ogwo. Kiyinzika okuba nga kino ekiri collective kinaagoberera bugoberezi nti kakati abasigadde banaagoberera oyo. Yeetaagayo omuziro ogwo ate nga tatambulira ku propaganda oba ku bigambo. Abagezi bajja kuntegeera. Nga tatambulira ku bigambo, atambulira ku bikolwa. Kubanga bw'otankula olutalo nga weesize mikwano gyo, mu butuufu nange mbeera nkusaasidde. Kubanga be bamu be bakujubisa ate ne bakulabisa, era osaana obeegendereze. Kyagulanyi yabagamba nti temugenda kukwata miggo gyali kubiddwa Baganda bonna, yali ali ku BBS. Mulowooza ginaakuba omuntu omu Kyagulanyi. Kitegeeza nammwe abasigadde mwonna mwerabe nga Kyagulanyi. Naawe weetikka omusaalaba. Akayimba ako Kabyekwaso yakayimba dda. Yakayimba dda nga tannabona kwingira mu stroke. Naye bw'akugamba nti if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Bw'otandika olutalo nga weesigudde mikwano gyo, mbeera nkusaasidde. Ebiriwo essaawa eno ojja genda okira nti buli kimu Kyagulanyi. Kati nabali bo abagezigezi ab'essayidi erimu be mulabanga oba ababanyigiriza oba bakola ki, babo bagezi bo batekinga advantage, bwe bamenya amayumba mukaabe Kyagulanyi omusajja Kyagulanyi gwatumenyezeza amayumba. Bo bagezi babakimanyi nti waliwo ababujabuja Bannayuganda bagenda okukikkiriza nti kati Kyagulanyi eyanyiiza gavumenti n'ebamenya. Kati nammwe era ojjasanga waliwo abagamba era Kyagulanyi yabituleetera ebyo. If you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Era mukwemulula yeemulula n'adduka. Abalaba mumbatu twakitabaddewo yandibaddewo yatugamba tulunde tukakuume tukabanje kati yaaliwa. Bannaffe nga boogera nga baliwo kituufu yantamu oyo yatisizza abaana b'abendi, asibisizza abaana b'abendi. Kati Bannayuganda balungi nnyo mu biboozi ne mu kwogerera struggle, naye tebasobola kwerwanako.
kibulanga abantu b'amawanga ag'ebweru batusekerera tukuba enduulu ne tukola tutya Uganda is bleeding naye tetusobola kusimbula kigere tetusobola kusimbula kigere kimbulanga nkugambye Uganda yitagayo muzira ki omu era nga tatunulidde muntu mulala yenna nga he is ready to stand alone naye bodda mu bibuuzi by'Abannayuganda bodda mu maziga g'Abannayuganda bakaaba badduka eri Museveni kubayamba babamenya Museveni twakulonda pulezidenti w'eggwanga lino nange be bascrutinizinga buli kamu be bakuba tooki mu buli omwololo bakuba tooki mu besi bakuba tooki mu wani bakuba tooki mu omuntu eyakola scrutiny ey'amakulu kwegamba okuba tooki mu opposition ey'amakulu era ye Kyagulanyi era abo be yasongako yabasongako batasongangako mu lwaki mmwe mwagala okubeera nga muli piki mugira mwefuula abakola ki omulimu ogwammwe gubalemye mwe nga mmwe era nammwe bye muwulira Kyagulanyi bayogeddeko bazze n'ayogerako abaabalemedde okujja mu opposition malls bonna ze n'abasensuula n'abakubakuba nammwe oba kitegera kagamba mufaanaganako wali baddeko ne muganda wo nga tayagala kukola kati nga ye alinze akakasente akako kookola ki kookoze era nga ye alinze akasente amalina okwekwasa nze mbeera eno enjala ennuma tampa sente za kulya naye nga ye tayagala genda kukola era bw'omuwa emitwalo 5 nga yeebaka ayagala gimala okuggwawo mwagala nnyo okugenda mu ggulu naye temwagala kufa mwagala nnyo okugaggawala naye temwagala kutuuyana ani agenda okubatuuyanira ani agenda okubafiiririra mwe mulina okwefiiririra mwe Bannayuganda mwe mulina okwefiiririra mufunye omuzira eyeewaddeyo n'akola buli kimu namwe ne mwefuula abateese ennyo kati ababirabe ennyo mu mulimu gwammwe kitegeeza nti mulina kugamba nti ekimala kubanga bino byonna ebibaddenga mubaddenga mujja mubiraba kati mwetaaga kubeera so detailed mu discussion obusungu bwo butandikira ku bbeeyi ya kibiriiti kitole kya sabbuuni n'ebirala ebikunyiga naye ate mwagala okwefuula nti muyingira mu deep politics kivula wano ku WhatsApp yange abantu abamu nabagoba basically babeera wano Uganda benagoba ayagala akwengeejinge ku ssimu buli kaseera ndi eno Kasubi ndi eno Bwayise Uganda atulaki kakati olaba ogenda okulaba ate atandise kukayanya ku ssimu omugamba nedda eyo tetugendayo kuba ne Kyagulanyi tannaba kugendayo walabeko Kyagulanyi nga adiscarding ebyabeesige walabeko Kyagulanyi nga ayogera ku gundi bwati kati kyokyo kireke kuba ate kati gwe ogoyinga ahead ku bintu by'otakola ki ebitagasa essaawa eno waliwo ebintu ebigasa n'ebitagasa naye bwe mwagala mbu mubeere kati nga mukubye butooki mu buli kimu then mutuule eka mutandika okukaaba amaziga mutandika okuwaana Kyagulanyi pulezidenti wamwe abakolera eki nga naye agezezzaako mumuleetinze down
okisingako n'osirika naye ng'olina omutima ogumanyi ki ekyokukola, okusinga okubeera mu discussion ezitakolaki ezitagasa, kugira ono kukuba tooki mu ono, kukuba kati tooki mu ono ennyo, tukutunuulira ono ennyo, ono kati yabba ssente za kino, ono naakola bw'ati, ono naakola bw'ati, naakola bw'ati. Mumanyi nti ebyo byonna baleetera okubikola, enginiya waabyo mumumanyi. Kitegeeza bw'aba taliiwo n'abaana bajja kubulwa engeri gye babikolamu, kubanga kati bano vampire yabaluma. Vampire yakola ki? Yabaluma. Already bo kati bali target na venom ya vampire. Mubaleke kuba emitima gyayo minafu, oba olio ne factors ezibaddewo zibaleetera okubeera nga mulabye abantu bangi nga bakola ebintu surprising, naye ate nga singa obwo batuuzizza ebbali n'omubuuza nti ddala lwaki wakola kino. Kati mwalaba Alhaji Nasser Antegese Baggala eyavaako yagamba Haji alagidde amasannyalaze gagera ku Besigye, oluvannyuma yagenda mu NRM. Naye teri yafaayo kumanya lwaki Alhaji Nasser Antegese Baggala akoze ekintu ekyo. Oyinza okwesanga nga bw'omuzza ebbali bw'oti ate ng'ogamba wayi. Anyway, Besigye bamala omukwasa amasannyalaze, amasannyalaze baagamukwasa. Kati Besigye ate ali atya olukwe mu struggle nga ye Eva byayogera byebyo byayogera tabisazangamu. Kitegeeza nti gwe Munnayuganda wali badde obiyimirirako, kyoga nti Besigye ayinza okubasinga amaanyi, ayinza okutuuka mu makati awo n'abaga nti mbadde mbalimba mmwe ng'olede mwagize dda. Nojja kwekwasa Besigye ng'omuntu omu, okwesi Besigye ng'omuntu omu, gundi ng'omuntu omu, Kyagulanyi anti bali meant ku mulisa torch abangi kulaba wa gye tulaga, oba balimba oba tebalimba bye boogerako bye bitunyiga. Kitegeeza nti kakati obuyinza buli eri ffe CMP mbutajja talayira MP temulayira mu bigaane kiri mayina, kubanga ne bwe batalayire mulede mwamala dde okukkiriza. Kati gw'onenya bali okulayira naye nga gwaha ate gw'okozeewo ki? Tewali. So nze nga Uganda atulaakyo nsigala ngamba kirabika ndowooza Uganda yeetaagayo omuziro, naye nga tetunaba oba oliwo nga tugenda awo, Bannayuganda musaanye okweddako. Bannayuganda njogera ku Bannayuganda abalafubalira enkyukakyuka. Kyagulanyi agasse Uganda baali baajawulayawula. Okitegeera? Uganda baali baajawulayawula. Nga bano baategeeza abantu nti Abaganda babi. Okitegeera? Banotherners Akena mugenda munenyaki Jimmy Akena n'awagira Kyagulanyi, naye kati ojja kusanga Munnayuganda agira enkyukakyuka ate ng'ali ku Akena akuba. Akena yakola ekyobuzira n'awagira Kyagulanyi, era Northern Uganda Kyagulanyi n'awangulirayo ddala. Kati mugenda munenyaki Akena walabako mu kalulu, kati naye yali amasitwaga olukwe Akena nojja kusanga era Munnayuganda nga ajuwinga ali mu kukuba Akena. Akena yakola omulimu gwe era temera kimumubanja, temulina, kubanga ye yasasula omutango gwe gwa UPC mukwasa Obote. Akena mutabani w'Obote ya endosinga Kyagulanyi Northern Uganda mwabiraba. So nga ate luli baali bakuba nnyo ekintu ekyo, era kyabeewuunyisa nnyo okulaba nga Northerners bawagidde Kyagulanyi, kubanga Akena yasala akaguwaako. The rest of Uganda bonna ne bawagira Kyagulanyi. Kitegeeza nti enkola yaabwe ya divide and rule Kyagulanyi yagikuba n'agiteeka wali.
ne tufuna obuwagizi kati ne baba nga basigalidde kimu ku Bakalulu nga tebalina option yonna era bo baalayira okuva mu by elections ezaaliwo mujjukira mu Arua n'ewalala Museveni ng'amaze okiraba nti kati tajja sobola Kyagulanyi ne basalawo nti buli by election akalulu balina kabba bubbi ne mulabye Kayunga n'ewalala yonna nga bakabba bubbi magye ge geefuga akalulu era ne mutwatuka mu kalulu ka 2026 Kyagulanyi mu campaign 2025 yatugamba ne bw'anaafuna 99 tebasobola kumulangirira abamu ne bagamba nti akoze bubi tugamba yes titi yakola bubi kubagamba kubanga ayagala ababuuliririwe ekituufu kubanga ekituufu kyali nti Abannayuganda baali balina kubanja buwanguzi bwabwe Museveni ne mutabani we tebasobola kutuulaawo nti babweyo bubi buyinza kuba eggwanga baali wamba buwambi ku mudumu gwa mmundu kati yensonga lwaki okiraba nti discussions ezimu zesagala zengejingamu ate era mwegendereze yo Kyagulanyi bw'aba tanasonga luno mu nsonga emu tannaba kukwata Besigye kumusongamu lumwe kitegeeza nti human rights violation egenda maaso kunyedde embere y'obuntu n'okumusibako emisango n'ebirala byonna kikulu nnyo era ekyo gwe ky'olina okutunuulira tosaanye kubeera awo kutandika kutunula mu byenda bya kino ate nga nawe tolina bukakafu osobola okubeera n'omukyala nali mbaddeko ne mukwano gwange nga mukyala we mwezi ebyaddala n'azaala n'omwana ebbali n'akitegeera ensonga nno nnene kati nanneebuuzaako tukoze tutya ne mubuuza lwaki obuuza nze kitegeeza naawe osobeddwa n'alako okumbuulira advantages ez'omukyalo oyo ne disadvantages nga zezimu ku ezo ez'okuyenda n'azaala ebbali naye nga advantages kati nalako okuweeyinga advantages ne mugamba omanyi omukyala akimanyi naŋŋamba nti omukyala akimanyi era yakikonfeesinga baakyogerako n'ensonga n'azimuwa ne mugamba nti ensonga ze yawa oziinako obuvunaanyizibwa nti naawe you are to blame naŋŋamba kituufu nange am to blame ne mugamba kakati kiba kitegeeza ku lw'obulungi bw'abaana bo n'ebirala byonna ekitiibwa kyo n'ebirala mwali badde musooka ne mufunamu tolerance sooka okiwe endowooza kuba mukyakwatagana n'omukyala ebyaliwo byaliwo naŋŋamba nti kituufu ndaba kugamba nga ebintu byonna bigenda kufa bizinesi zigenda kufa n'ebirala byonna bigenda kukola ki bigenda kufa kuba omukyala yali instrumento nnyo mu nsonga eyo kakati ekyo kyali kinene nnyo bwe tuba twogera ku mutendera gwa famire kyali kinene nnyo naye n'okutuusa kati baasooka ne bakyankalanamu katono nnyo n'amukomyawo ne baddamu mu bufumbo bwabwe era weebali kati ensonga ezimu ziyinza okuba nga ate nga ziyinza okuba nnene kale naye ate ziyinza okuyiwa ekintu forever kati famire esobola okusaanawo neesaanirawo ddala n'abaana ne babukira ne babeera awo nga tebategeerekeka kubanga omwana gwe mwogerako mukulu ali mu myaka nga 12 naye ate waliwo akyayonka n'abalala abamuddako awo waliwo akyayonka n'abalala bakola ki abamuddako awo kakati ensonga ezimu zeetaaga kutunulira nga twegendereza nnyo bifo nga tetunaba kubama twafuuka abateesa mu buli nsonga fe abamanyi fe abakola tutya naye bwe tugenda ku ki ekitusuubirwamu nga tukoteka emitwe nga tutandika kwekwasa kati kyo Kyagulanyi kati Besigye kati gundi kati kati mu Buvongo n'ennyali Haji Nassan Ntebisebagala ogenda mu NRA usanga yabiraba kubanga ye yakwata struggle n'Haji bakwasa mu abantu amaanyi gamwe n'agabawa ye ng'omuntu n'akola ki
n'astanding alone n'abaako wakola ki waawumulira. Osanga yali yeetaaga okubuuza lwaki yakola ekintu ekyo. Sigamba nti byenjogera bye bituufu, naye nze nkuwa ndowooza yange, naye sikugamba nti byenjogera bye bituufu, wabula nze nkuwa ndowooza yange. Ndaba nga bannayuganda tusaana tuleme kufuuka kisekererwa. Ensi yonna yatuwagira era nga bonna bategeera obulumi bwaffe, naye baamaliriza ate batusekerera. Simanyi oba mukiraba mutya, naye nga nze Uganda nsuubira okuba nga yeetaagayo omuziro omu atutaase, nga he's ready to stand alone for the truth. Naye collective effort eyinza okuba nga ejja kwetaagisa luvannyuma.